ekisuluguzo kinnemye eyo leeso mukama yagirese era kikyagaanye olina okuyiga ate bw'oba osukula tokaka kwata nkola tomenya enzigi ekintu ekyo ekyekisuluguzo nekijja ne mu kigambo kya Katonda ekigambo ekisoose jakuwa ekisuluguzo kya Dawudi evanjiri Petero kwasiza ebisuluguzo omukama bwe yakwasa Petero ebisuluguzo naffe yatukwasa buli omu ate ebisuluguzo ebyo tulina obikozesa obulungi bwe tuba tukolagana ne bannaffe kawabe mu maka kawabe ku mirimu relationship zonna zirina okubeeramu okusuubula ate ku bufumbo kivaayo obulungi nnyo kubanga bagamba marriage is the masterpiece of God's creation. Marriage is the masterpiece of God's creation. Sijja kukyusa mutegera okusasula school fees kugira omwana gwe baweerera. Marriage is the masterpiece of God's creation. Obwanjuzaako Mukama bwe yamala okutonda ekifundikwa kyonna okutikkira bonna yakuteeka mu bufumbo. Masterpiece, testpiece kiri mu lulimi lwa art. Oli ayinza okuba nga mukubi wa bifaananyi ng'alinamu ekifaananyi kimu bw'okijjamu omulimu gwe gwonna olw'obuse. Mu music oli n'ayimba album yanyimba mutwalo nga mulimu oluyimba olugjamu abanga atayimba. Mu myaka gyaffe egy'abavubuka ne mukyala Kisubikono waliwo akayimba omukyala yakakuba yoni kyakacaka abamubeera mu mukono ne batakakuba kubanga okutali mukono kagamba thank you Mr. DJ for playing my song. Oluyimba olwo olujja mu albamu za kyakacaka abanga atalina kyeyakola. Bobi Wine bw'ojja mu kiwaani buli omazzi balikiwaani abanga atalina kyeyakola. Africa band mu bajja mu speed kendezaawo abanga abatalina kye bakola. Eri Wamala bw'ojja mu kano akaalimu njagala digida kesabudde njagala digida Sacramento abanga atalina kyeyakola kyeyakola kati ezo ze bayita masterpiece. Kakati Mukama ng'amaze okutonda byonna ekifundikwa kyali mu bufumbo bw'omugjawo abanga atalina kyeyakola. Ebintu byonna ky'oba olaba byefaanaanyiriza ku bufumbo era African Synods yagamba mu Africa kyaki yandibadde yeerabanga maka famire. Kati ebintu byonna tukozesa lulimi lwa bufumbo. Ab'amasannyalaze ojja basanga nga balina male socket, female socket. Plumbers balina male socket, female socket. Ennyumba zino nga bazikomerera bagamba kubaako amabaati amasajja n'amakazi era n'okulaga kika kimu tosobola kikomerera n'endereera. Kati oba olaba n'ebigambo ebitunyumira era tukozesa kyamaka famire bufumbo. Era olaba mu kuyimba abantu bagenda ne bayimba bannaabwe ne bagamba gwe kisumuluzo sumulula. Kati omulala nawulira ng'akakatiza naafu yaffe y'amapeesa yaki kambala n'amapeesa bw'ogakwata obubi kati ng'agenda gafulumya gye bayita discord. Bw'okwata amapeesa g'ennamu gafulumya bakiyita discord basomesa music. Bw'okwata obulungi ku nooti entuufu gafulumya bakiyita harmony. Omunaala waffe olera anzise kambalage kye bayita harmony tukwata ku nooti entuufu. Kati nooti entuufu bazikwata bati gateriimu.
bukwata obukwasi okufaayo tezireeta music zireeta discord okwata kuntuufu kyekyo kyebagamba giraafu yange yamapeesa muno bwomukwata awatuufu afulumya amani okwata awakyamu discord nasoma psychology mulimu branch bagita behaviorism repeat behaviorism nti engeri omuntu gy'omuyisaamu bannange naye tekyafulumya mu maka mu bufumbo mu mukwano mu nkolagana zonna relationship is a reciprocal process win-win process give and receive reciprocal process kakati walumuloba tulina ebyokulabirako nti kasita owaayo ofuna oli omukwata mu mapeesa amatuufu ofuna amwe okwata mu makyamu kakati nti bwe najaguze egy'emyaka 25 nebantondera akalaba ako nga bakankwasa kali mu sidi abaakatuguza sidi bagirekamu temulowooza ti faatha ayagala ennyimba zino nange kyenasangamu kyenyimba bwe bagamba olezaamu olabe bannange ignation switch ey'emmotoka bagiteeka wamu ne switch ya leediyo okuteekako nga ne leediyo etandika olwa switchinga ono omanye akayimba kenasangako atabulungi munkutte bulungi nange bakwata bulungi kati ababaakino okufaza sekibala ayanguwa nga bamaze okuwa akantu ngaako oyinza otya obutayanguwa ku mirimu gyammwe yandalika 2 weeks ago nanafaana kibadde tusabako okusomereza yabo 2 weeks ago nebwebanga nalibaddewo ne program bwendabanga kugwe mukolo okusinga badina obudde okusaza amuziri naye yonna program eteeno nga yaluyedda kizibu ekiteekako bakiraba kati olaba bakuteekateeka bwongwira obugwizi ekyanyakutukomeretiza olaba obuzikuboolezi nyinza okubadinako oledi program seteeseteese funa ebyekwaso teyaludde okwo eggulira n'akubira mukulu tulabira nawe olunaku lwonna olaba bakuteekateeka otunuulira kisubika yadde obwa faatha buyinza okubeerawo naye otunuulira nzane kisubika tujjewo obwa faatha nabantu ani yatibadde sambula ekitiibwa otunuulira motoka era neneera kisubika era awasi otunuulira omuwanvu era akolakina mulaba kye bayita customer care katikati bezolina trip from Amsterdam n'ogwa Dubai n'ogwa Kenya Nairobi n'ojja Uganda olaba ng'olinga ali lugendo olw'okuva mu nzikiza okuva mu kitambala olw'okuva mu nnyumba eteredde obulungi okuyingira mitira trip kubanga Amsterdam is very clean osikanembewo nga yinakawowe Dubai gyekimu obuyonjo buli e Dubai era abantu abalinda ennyonyi bagalabira bugalabizi ku kapeti awo tokugala otuuka Nairobi n'otandika okuwulira oyita mukolowe toyireti zikwaniriza ate bwoba ovanga mukolowe ennyindo wezikola nnyo n'otandika obulinnya bw'olaba abalinyira Kenya eri obadde osanga ku custom where are you going? You are going back for holiday. Safe journey byosanga olutuka entebe kiri Uganda maama
ona kakawa ona yenda ba omo muri muchi omukubwa kukwata nokaba banange kanye bandi badde bajjaniriza beba kozesa olulimi luno beba bamuka buli lwoyitiriza okukanga kanga omukanga walya naye okuleetera okukangwe kakati Uganda we are products of our fathers bintu byakiyekera teri kuddamu kutema maana amasanyalaze ogatambuziza wayagala okufumba kusikiringa amasanyalaze gegalibeera galaki teekawo amasanyalaze olabe nga walwana saagala kuddamu kuwulira bifumba naye bananga alyagala okwambala omufumba nga olugoyo olupya lukwalayisi zenamuwa ebifumba era baana bano sooka osomeko ebigambo ebiriko tulabye kubanga ebiko baba bakuŋŋaanya engoye nsi ziri ez'obutiti n'amazike nekapa n'engaga n'abakolera obusweta bwe batuuka okuŋŋaanya byonna basiba mu ndibooto emu kakati tobona okula olugoye mu bwino nga tosoose kusomako oyinza okutandika okutambula kubobono yenna ng'ogenda olangirira tewasomye ku kiri mu mugongo awo ekimpanzi awo ekimpanzi awo ekimpanzi naye teri muntu yasanze engoye endazaisi nga bazisaze zivuddeko omusolo naddamu kwambala obukadde okwata ku mapesa amatuufu ofuna amane okwata ku mapesa amabi zisiko twali abaana abatundu oyagala okusaba ekkalaamu soka noyera olujja oyoza ebikopo byonna mami omanyidde openi yange yaweddemu ani aganja gikuwa ani aganja gikuwa okutte ku mapesa amaki amatuufu annanga abafumbo communication ennungi yaddawa kugambye bali bannaffe mu kasitoma ke omusirikale agenda kwaza amanya ajja kwaza kayinza kuyita nanga may I check you naye nga nomala ogaanaawo n'amaanyi godagafaala amanyi toyinza mulemesa kuki may I check you please kikola enjawulo nakati bagamba ng'okugenda kugula omukwano okugenda kugula nga communication efa era nga wayengatereze tayisa bulungi mulyo bwe baba bakyali bakole eyagamba kwangalunye ane amazzi agagenda onaabe ogenda okulaba batandise kwekuuza bibuuzo nga katekisimu y'abakatoliki ani yakutonda n'akusa mu zikatoliki emboozi ya bibuuzo bibuuzo simanya waleerona simanya obulungi omanya wakutandise kibuuzo ku kiki ate oba obuuzizza nange osuubira ki it's a reciprocal process gwenno amaziko nagataddeyo ganakuwolana what a kind of communication kakati tebagamba ne mutambula ne mukuba obalaba ogamba bamuba tekumudaabiriza ku bulobo omunaange wakati emotoka tekirabika yaleefaade yangiriza yagamba ne mumulobo osobola okubalaba naye kisinga kulabikira kabayisiko naye naku zino bayisiko tezikyakola naye lulyedda nga tukyatambulira ku bayisiko akagaali kusozi temufuuka muwalula buwaluzi bamutuuka ku museete ne mutuula mukati lye yagambanga munne nga batuuse ku museete oteredde bulungi nsiibula ogenda okulaga tani gagamba otobuukire gwonoomanya bwe babeera mu motoka ekirasi kyembasuubiramu ogenda okulaba bya abavuganga nga basekaseka ogenda okulaba onoolikudraivingbiramu ati onoolikudirisa baali munaye kino nakiyigira mu musaka ne kirasi bwaba olaba abakazi
olwaleero banaalya takyaliwa wano. Ekirala engeri gye bakalira physical power mukibone sibalulina amaanyi gaabwe gabali kumuwa mulimi kuvuma omukazi alina okutegekera ekivumo kya Delwali nakikuvuma mu Decemba kati oluzaala fasiboni ngagamba ddaki ono omwana yakufaanana n'akumalayo agenda otandisa obyerabira mu Decemba ekyo ekikugamba mu January mu Decemba ng'atandika okuvuma omwana nga naawe olaba kiraba ekyo naye yoyo yakufaanana Mama,
ssomero n'oyita ba volunteers abaana abagenda otuyambako ogenda okulaba nga bawala baatuuse dda. Twabadde Tommy Archbishop ng'agenda kuba confirmation nagamba nga sinabaa confirmation njagalayo abawala 2 n'abalenzi 2 baddemu ebibuuzo bwe bayita nga muyise mwenna. Abawala nga baatuuse dda, omulenzi yazzeeyo omule tulinda Archbishop nagamba abalenzi mulemedde okuweza namba 2 ng'abalenzi tebalaba. Ampakanya kino kyennaku zino abasajja tuddiridde nnyo. Teekako olwaliro tiviyo kuva ku ssaawa okuva ku ssatu otolaba ekigwemeremere ekitaliridde kamera zakiko nange noonyaayeekoledde n'osaasira yamusaala. Ekitabo ekitukuvu kigamba basooka kutonda Adamu batonda Eva nga balinga abagamba omusajja yanyibaddemu okunyaaka okusinga mukazi gwawasa kakati eyeekoleddewo atakusinga myaka ogenda kujjawo bajja basada abaana balenzi. Kwata notisi entuufu olabe ebibala bwe twatandika kuloba kukalishena abakimanyi abantu baali tebaagala gattirwa wano nga bagamba ebifaananyi byabwe bitavaayo bidiyo ebitavaayo okutuusa mwana mulenzi omu Rogers bwe nakuwadde n'aguma nga Kereziya bwe yalinaga nti ejagattibwa mu kuloba. Okuva olwo Roger n'akwata ku nooti entuufu abantu ne bakitegeera nti emikolo gisobola okutuuka naffe ne tukola improvement ne tuteeka mu kayinzi tunuulira olabe ekiriwa tunuulira bakalawo nagaaiitonde bino ebinukira ekyabaddewo ku wikendi. Era omuntu ono n'akikola bulungi reception y'ensumbwe mu garden. Kati abantu bakitegedde omukolo gusobola okunyumirwa musumbwe garden. Ate buli lwokolera ewuwo ekitundu kyo kyongerako ettaffaali golooza abantu banajja banaakolerangawo bwereere. Kakati ono bwe yakoze wano ebintu bisife tufunawo mulowooza ebirawo ebyo tebawadde okozi ekitundu kyo. Kati abapalansi ogenda ku hoteri eyebulenga kashin flow sente ziba zisigadde mu kitundu kyaffe naffe mukuwonyeza ku mafuta okutambula abadde tuvuga ngendo omutujja ku reception zaffe. Economics tunuulira omwana bwe basomesa economics. Naye nga tekwakaka muntu yenna mulina okatibwawamu tetwabaka ne bagenda olusena ne bagendawa ne bagendawo kati bakirabye bulabi olw'embeera eteekeddwawo. Kati tubulayo kimu kubanga tagendaku neegateeka era musomesa yangambye abantu nga tebalina kimanya nti Yesu mwanyi tebalina tegeera musi buli omuntu yagenda okukaakati naye omwaka lwaki balinamubo tukunumba kukuninga ebuzi eyasize tetulina kimanya nti mwanyi kujja kikigambolako tekibaita behaviors eriyo yakwatiramu. N'emmisa gye nasomya mugira bajjawo byolera ngewa Bishop Kago
njagala kulangirira ng'abafumbo mumpulira kubanga mwebe mwenye abalamu mumutegeera ebintu okusinga abalala. Ekyalo zaawo biibino ebikakasa nti ekyalo zaawo Ssaabasumba Augustine Kasujja omubaka wa Kaapa omuddugavu omubeerera era ng'ozakuira ekakikanamu zaawo yakoze ekijaguzo Ssemajaguzo yakikoledde Bitala Maliri naye nga last appointment yasema okukola Berijja okukoza ababadde bamugoberera era Bitala Maliri yagitadde ku maama mu kyalo olagira bulagizi ne kiba njagala osumawulija n'abeera njagala akakuba akagaana ne kabeera amawulire badde kugawulira nga bagamba babadde ne one season eno basimayiringa nebuuliza mumanyi ti Kasooli ennaku zino naye bamubala amadoola akati omwezi guno ali kukumipisa obujja kukumina bwe gunakubeerako 18 era ne kiba simanyi oba mwakitegedde ekyaleeta jjamu ku Mityana Road abaganda baasembesege be batuleetedde jjamu kujuuko naye nalina akatalibaalisha basobola okulako ekijuuko temwawuliza kati abantu bali eyo obugagga bubasanze awo ekibuga kibasanze awo bababuuza mwafunamuwawo mutya wali abagazi ekibuga kibasanzeewo ayogera omwabagabaga mulangira ono bwe basomusenge sungu badde gye babaleka babagamba mugenda mutyeyo okutezikyatakulagaziza maaso mugenda mutyeyo obunyonyi temukaaba mumbuulire obesungu obunyonyi bukyakaaba omwami oyo gwe bagambeko okira yanga wenajjira wano tenyazeeko ng'enkima eziri wano n'agamba enkima sikyalabako neemu weevu eno temulaba rural urban migration egendako n'emityana nga nane sinafa kisubika musazi nane sinafa kigendako n'emityana wa kyemulaba wano ekituuse kujanya kigendako n'emityana omugezi wewaakaakaeakakyayafubero sinakugamba gendayo kati balina enkola gye baatandika bagita country home my country home kana bwati akikola atya nakatolo eat that nakati at your own risk once you find oteko okuja mu kintu kyo kulekakasatolulamu mumwa if you don't change will change wabadde tekunakwa gano gafunye wiiki ewedde gabadde mu monita oza wafuna wakusatu nga waliwo kaawa yabadde ku market oza bamwita air power coffee era bawadde ekiragiro ava ku katale bamusanzeemu ebintu kakaawa kewesekulidde ojja okunywa kiri kemumirembe otegedde onywedde kaawa if you don't change will change otandike weevu eya country home twewonya ebizibu by'entalama e California ng'otuuka mu kindergarten n'obuuza abaana bonna amata gavaawa byonna ne bikuddamu onsumba maketi ne wano kyatulumbye nga tujja kutandika okugenda mu baana abato babuuzi lumonde avaawa ku kamotoka bw'oba oyagala okufuna controlled environment ng'oli tajja kukuba wali kugambo naawe gwesisiwaza tufuneyo awantu gye tuyinza okugenda ne bweba camping ate abaana batandika okumanyira ebintu ebyo nze nabagambye aliitega omutego wakati wa kuloba n'enzangi ajja kumukwasizaawo wiiki teweetaaga wiiki namba akumukwasizaawo gyemba ngenda akutegedde kakati abamu buli lw'ennyimbayo balowooza nga tirimoni naye nze namanyira buli mbeera oba akayumba kafaanana katya ewaffe era ngenda neneebaka naye ate kinyambye owulira nga wakubanja nawe tojja
ya muzeeyi okukebera oba wali aliyo okucekinga nti oba waliyo naawe ogende okolola bukoloze kuba tekuli lugikoonako onoobikula bisanja nebigendamu emirundi n'emirundi era nesijjamu magezi gagamu banaye kanekakaba enfunemu oluggi buli lwogendayo weyongera naye abaana bano batandika okumanyiira lwaki abaana bano njagala nnyo tubazze ku ttaka bagamba abaana abo betuzaala babayita bazzukulu ekigambo bazzukulu nga bw'owulira mulimu okuzza mulimu n'obukulu bazzukulu bebazza obukulu bw'abajjajjaabwe kati jjajja bw'abanga yali landiroodi tusaba mukama abaana banaokumire ku byo bwa landiroodi nabo babeere ba landiroodi mwacyankalanya ebintu byaffe abaali n'ettaka ne mulitundatunda ne mukyakwatanga ku kikumi ne muzza ku mizigo abaana bammwe banazza mizigo abaana bammwe banazza 5 ku 10 lwaki abafirika tulembera okuyigiriza abaana baffe ebyatukuza ebyatukunza okuyigiriza abaana baffe emirimu gyaffe ogenda bayingi n'osanga meta 2000 years nga meta waali omuzukulu meta nejjajjawe meta mukwano 2000 years nga mukwano waali agakaali 2000 years agakaali waali abaana bawano tebaagala kukola mirimu gy'abakadde baffe nagenda okula abantu baaleetera ku gaso omwami amanye ekipampagano kya gaso ekyasembayo gye kyagwangulire abaana bakamalu bali babaliki oba ozingira mu yakitaawo atibonako okusibidi eyongeramu badde sasa tuteekewo enkola ey'okuyigiriza abaana baffe emirimu gyaffe tweyambise holide tufune obudde bw'abaana baffe naye kinyuma nnyo ng'oliko mu environment engazi era nga bwe bagamba sinnabagamba gendayo naye muteeketeeke eyo oba olumu tubyetaaga ogendayo nga covid yatukosi netugendayo era abaaliseera covid ebawonawona mwetegekere obukadde bwammwe twetegekere obukadde obwegombesa tunawagazira tukugira abaana baffe twagendayo ku kampingi tujje embeera eyo mindset ey'okulowooza ngo ekyakukomera ng'ate mu butuufu ekibuga nakyo kigenda kufuukira kukomera kakati omukulu yalangirize teri kuddamu kutema maana naye namaze benaaba nekwese waffe ebibo alitungayo byalabe nti kumusango kati nawulidde ebibanda batandika birumba kimu ku kimu naye walitukira ebugogo anasizibala sekitayeyokozwana mukyalo tebakutulugunya ntonde kakati tutandike enkola eyo buli kakolide free time nga tukkirirayo tetuwumulira nga tutegeka nayo tukulaakulanyeyo omukulu serugabatofu asomesa mu sapiyensi yagamba kirabika abantu b'okusanga bulijjo wano
ebimu bye tuyitamu okuddaabiriza kuyiiyayiiya bwe babalita mu kuŋŋaanangawo bannange tugende ku lunaku lw'abafumbo jangu ne bwe kiba kitegeeza kuteekamu kaashi banaye muteekemu sente mulekeraawo okwekubako enjawulo tubeereko wano tusekeesekemu batukubire ku nnyimba twagalaziganye emirembe tuddemu ebiragaano byaffe kale oba tuddayo ne zitusanga zitusange naye watuliolaku tusanyuseeko okumanya ekyalo zaabu mpulidde ekifo kye mwalonze kiwumu kirabika bwe wagazigaziko bwe wagazigaziko era tugenda kunera mu gadeni kitegeeza nti emiti n'emiddo kasita obeera n'omuti n'omuddeyo ki gadeni kagategera okugamba muno nze sikyasobola gendako mu gadeni nga mulina akakyalidde kwata akakeeka ne kaleka mukola mugalamirekawo muli mu gadeni muli out muli ini oba out akati olwaleero tugendako ekimu out oba wiike ejenzi enaku zitusanga zitusange naye tusanyuseemu wakiba olunaku ki abasajja muyiye balinaffe bano bafaana kale yampaanangako takyampaana omukazi annemaate okubwana annemaate okubwana mukuba akalango gwe mugambi you are the best woman in the world abaluta tukulina erikyama ewange oba omuliyibye siyasingawo oba oyogedde mazima naye okumuwaana nga kukoze eki kuwedde era kyokola banzekakakanga efaananya ekyange I'm the only priest who drives a million in the whole world. I'm the only one. No way to go one of them. You go away and get them returned. We go to them somewhere international. Ekikumi naye nga tusaze ekiri kutasalira ddala obulabolabo obutonotono bwaddawa oli agamba kalina kanekerezi kagulameka kamuwe kayinza okubyawo embeera ebintu ebyo ebyokwefundikira n'obeera weka ezikusanga okwekubagiza okuyitiridde ebyo sitaani byayagala jangu obeereko mu banno tomanya obulamu buyinza okuddamu n'olwekyo kakati okukola okugenda okuddako omukulu wano wakussa mujja ebiragaano byaffe era okuyiiya kugenda kubeera kunene nnyo mulimu omuntu ayinza okuba teyazza olw'ebizibu ebiteebereka ku guno omulembe gwa digito buli mufumbo ekifaananyi kya muno kye kyandibadde ku ssimu n'olwekyo bw'aba taliiwo kiteeke wali olabe ng'aliwo era bw'abanga omuntu tali ku ssimu yo eyo nsobi nnene nnyo mubuulire mangu akamwereze kaserefi tukube ebiragaano nga kutulidawo ekifaananyi era okuyiiya tuze mu endagaano zaffe tufune